abasembera ddala n'abaana akati n'abatudde wano mwenna ntunuulire ntunule eno gyembi abatunudde eri abatudde nga batudde eri sayidi y'omuzikiti amaaso galina kubeera eno eri olubaawo abasajja sembere eno wagazi abali eri njagala kubalaba wano temunowoozesa nti muli bangi nnyo abatajja wano abali awo mu maaso awo musembere ababadde bali eri basembere wano musembere ab'ebitiibwa ab'ebitiibwa abali awo mwalisembeddeko mu maaso musembere abali awo musembere ekhwana okumpi ne sheekh oyo ali awo bwekirivu atunudde emabega awo abatasobola kutuula wansi babawa obutebe waliwo abeetaaga akateba Assalamu alaikum. Akati amaloboozi gonna saagala gawulira ag'abalala njagala gange. Kakati eddarasa gye ngenda okubasomesa mu bufunze obw'ekitalo batulina ebibuuzo tewali wano muffe atagyetaaga nzayogera nammwe njeetaaga nammwe mugyetaaga nkakasa bulungi nti abali wano ffenna buli omu akkiriza nti ajja kufa sahaba Ali radiyallahu anhu yagenda gye baziika abantu mulimbo Sheikh nteekaako ebirowoozo bijja kumuzinda kumulubaawo tunuulira nze olubaawo mulugjeeko amaaso bwe naluteekako amaaso nga naye muluteekako amaaso musooke muwulirize muqaddima nyanjula tulyoke tugende ku lubaawo sahaba Ali radiyallahu anhu yagenda ku kijja amakulu ge muyinza okusinga okutegeera oba yagenda awa nga bwolaba enkoowe n'abanga abali mu ntaana nina agala okuba ayogera n'abafu muli emaali yammwe yagabanibwa ne bakyala bammwe bafumbirwa babawasa ge mawulire agali eno gye tuli subhanallah nga bwe tuli wano naku lugenda kukya ng'emaali yaffe egabanwa era nga batuteekerateekera butya bwe tugenda okuziikibwa era abafudde ne baleka abakyala nga bakyali nga abakyala bateekateeka kufumbirwa era nga n'abakyala abafudde ne baleka abaami bateekateeka kuwasa ebyammwe ebibyo biwedde era nga badde ennamba zaffe ez'amasimu mu masimu gaabwe kiseera kigenda kutuuka nga tekyali anoonya nnamba ya mukisa empa ku nnamba ya mukisa
ajja mu ddarasa eggombe kiseera kigenda kutuuka nga teri anoonya nnamba ya mukisa nga tali nno wala alina we yaziikibwa ali kumpi awo ninga tajasobola kuba ya nnamba ya sekamuzaata kyamuyite ku mukulu oba kukusomesa kwonna yafa ebyo byakomaawo byagenda nabyo byebyo byata awoza butabirongoosa lwaki tiyabirongoosa ebbanga lyeyafuna beyalongoosa asasulwa okuba nti yakola ki abirongoosa lwekyo sahaba ali radiyallahu anhu yagamba abali mu ntaana timulya ebintu byamwe byagabanwa singa okunziramu baliŋŋambye nti watazawwadu mwesibire entanda abakyali eyo mwabatanna ekiri eno kyetaagisa entanda fa inna khayra zaadi taqwa tanda esinga kutya Allah era tubuzaabuza naye bye twasiŋŋaana byalaga nti bwali butono lwekyo mbategeeza omusomo gwentadde ku lubaawo agutadde ku lubaawo agwetaaga ne baguteeredde ku lubaawo bakola batya bagwetaaga lwaki fenna tuli mu layini y'emu ze nakola hijja ne maama wange anzaala funa omukisa ne mugamba nti maama buli kyolina kyoteekeddwa okulongosa kirongose ogere Makka namulumba mu kyalo ne munnyonnyola n'ebyobushiriku bijjeeyo buno gwe mukisa gwolina gwokka okutereeza enkomerero yo etugenda naye Makka n'atereeza byonna byeri ateekeddwa okutereeza yampuliriza n'abitereeza netukola kuka mugamba ategeeze Allah byonna bye yayitamu byamanye nti si birungi nga munnange nno kiyinza okuba nga ekiseera kitono nnyo kyosigaza wayita emyaka 3 n'asinkana Allah subhanahu wa ta'ala kati omusomo gugamba nti almawdu ekitegeeza topic asbaabu husni alkhatimati oba asbaabu husni alkhatima ensonga eziyamba omuntu okufuna enkomerero ennungi ensonga eziyamba omuntu okufuna enkomerero ennungi tera okugamba abantu nti nze okufa nkutyako ebintu bisatu nawano nsaba nkiddemu nkyogere okufa nkutyako ebintu ebyo bisatu naye kubisa kyensinga okutya okusinga ebibiri ekisooka kyentya kufa byebigenda okunjogerwako ebituufu n'ebitali kwaba bagenda okujja okunziika nga sisobola kubyanukula era mukiso saakikola ekyo nkitya naye kitono kubanga Katonda agenda kunnamula okusinziira ku ye kyamanya ekituufu ku nze so siko ekyo abantu kyebakola ki kyebagamba naam kyekisooka ekyo kyentya ku kufa ntya ngenda kufiirawa okufa kulinsangawa kugenda kunsiŋŋaana ku kkubo kugenda kunsiŋŋaana mu bantu bafaanana mayiti yange egenda kubeera mu bantu ki kubanga omuntu bw'afa aba talina kyasobola kwekolako engoye bwe zisimulukuka obwerere ne bufuluma emabega ebweru tosobola kubikka gwafudde tosobola olaba nti abantu abanaaza
bateekeddwa okwekennenyezebwa, si buli ayingira okunaaza nti anaaza, olw'okuba nti omuntu aba n'ebibye eby'obutonde ebyeyawulidde bye yeemanyidde, oba oli awo ne mukyala we n'omukyala bye yeemanyidde naki n'omwana we, naye buli kimu kibikkuka, waliwo nga talina mizi, nga obukufuru. Olaba ulama tebakkiriza atali munaazi kuyingira we bagenda kunaaliza, asigale ebbali. Okubanga mwesigwa kwa ebyo byalabye ku mufu, ekyo nakyo nkyeraliikirira, naye nakyo kitono, simanyi bwe kigenda kubeera. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ampe okufa ku nsiŋŋaane, kuleme kunsiŋŋaana ku makubo, ku nsiŋŋaane nga wendi waliwo abantu abatuufu, nammwe bwe mbasabira Allah watu ababajjurula. Ekyo singa okutya ngenda kufiira ku busiraamu. Obusiraamu buno naabutuusa, siraamu towandiika lindako, ntuusa no musiraamu teekaako ebirowoozo, towandiika butuusa. Oba Ibn Mas'ud yagamba nti man kaana mustannan, ayina eddiini nga yagala kumufuula kyakulabirako kye, fa inna alhayya la tu'manu alayhi alfitna. Nyogamba nti sebagenda kusiŋŋaanibwa bikemo bigenda kubajja ku ddiini, eri abaawangaala nga basalafu nnyo ne bakomekkeriza nga bazeeyo mu bida, era ne bafiira mu bida. Naseeka gwe mmanyi yafa, teyabeerumbe lwa kitaawe, naye yafa munnabida munene. Akati ate Katonda agenda kutulamulira ku kyetufiiriddeko olw'obujulizi buno wammanga obusooka. Yaga nti wala tamuutunna illa wa antum muslimun, temufanga okuggyako nga muli basiraamu. Okutulagira kutambulira ku buki byoke tubufiireko. Munfuna mu hadithi ya Jabir bin Abdillah, Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi. Buli muntu yafiira, buli muntu wakuzuukirira ku kye yafiirako. Mu hadithi ya Sahli, Nabbi n'agamba nti innamal a'malu bil khawatim, emirimu gitunuulirwa kyogenda okulamulibwako, kyekyensinga okweralikira. Sajja omu bakulembera abalongoofu, Saidi bun Jubair, omusajja omulyaza amanyi bwe yamukwata okumutta, yamuga nti walastu ubaina uqtal musliman, sifa oba ongalaniza ku ddyo, oba ogenda kunzita ng'ongalaniza ku kkono, oba ng'onvuunise buvuunisi, oba obali sifaayo hiina uqtal musliman, bwe nzitibwa nga ndi musiraamu. Okufa nga ndi musiraamu kyekikulu gyendi, ekyo kyekikulu gyendi, wallahi mbalayirira kyekikulu gyendi nze. Ne bwe mba nina obukadde akakadde k'essente kye mba njogererako mu nsawo, naye nga ndaba obusiraamu bwange butagala, feesi yange ekyuka, siba musanyufu, sisobola kuba musanyufu. Obusiraamu bwange sobola kubeera musanyufu. Lwaki onkakasa nti ffenna ekyo tukola tutya, tukyetaaga. Kakati mu bufunzi omuntu z'alina okutunuulira bingi, omuntu yasobola okutunuulira, naye biki ebikulu by'olina okutunuulira mu lugendo luno nga luli kumpi nnyo naawe?
ina mutabani wa jjajja wange omu yali agenda London ku Monday najja wange omulala nga wendi ku makya bamusiŋŋaana afiiridde mu bulimi lwennyini lwagenda era teyagenda tegeeza olugendo oluli kumpi nnyo naffe kati darusu egamba ti asbaabu khatimati ensonga ezisinziirwako omuntu okufuna enkomerero ennungi nnyingi naye nalonzeemu ezo. Nsonga esooka adduaau eri dhamma ku Hamza bitalabil khatima okusa ng'onoonya nakwo ofuna enkomerero ennungi taala akuwa enkomerero ennungi okusa nsaba ompe enkomerero ennungi nsaba onzitire ku busiraamu nsaba onzitire ku busiraamu n'abaana bange ne mukyala wange okukiddiŋŋana Katonda bw'anaalaba mu mutima gwo amazima g'ekyo ajja kikuwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi ekyo mu Qur'ani mwekiri ne mu hadith. Osomye Qur'an suratu Yusuf bajja kumbikkulira aya 12 oba 11 bikkule mu sura eyo Yusuf yasaba ya aya esembayo Yusuf yasaba agati rabbi Katonda wange mukama wange qad ataitani min almulk wampa obufuzi 12 oba 11 وعلمتني من تأويل الحديث من تأويل الأحاديث وزوجت بكم علمتني من الملك وعلمتني في القرآن وجلالي تكون ممكا تكون مهم تكون مهم إجامانتي كما وانجي من الملك وعلمت من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث نعم فالسماوات والأرض omutonzi w'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu anta waliyyi gwe mukama wange gwe mukwano gwange fi dunya في الدنيا كونسين كون كوميرو مسلما كسامون زيتنغاني مسلم والحقني بالصالحين onsin kanyana balongof akatundu ko kako bosawa kagamati tawaffani musliman ksamon zitengani muslim wa alhiqni bis salihin onsin kanyana balongof yedduwa mudduwa Qur'an ezisinga okubeera enkulu eziraga nti kikulu nnyo omuntu okusaba enkomerero ennungi. Gyetegereze aya ya 10 ensonga esooka adduaau bitalabi husni alkhatima okusaba nga onoonya n'okusaba enkomerero ennungi kyekikulembera. Ekyokubiri salamatul mu'taqad okuba n'enzikiriza entuufu zikiriza entuufu amakulu okuba n'enzikiriza entuufu kitegeeza ebintu nga 3. Ekisooka obutaba na shiriki yenna okuba n'enzikiriza entuufu kitegeeza obutaba omusamize tekisoboka ekyo kubaayo okuba nesaba emmanju tekisoboka
woba osaala mu muzikiti zimbwamu emizikiti ng'enzikiriza yo nkyamu yakukkiririza mu buwa obw'ekisa obw'ennyimbe Uganda n'ebifaanana bwe bityo okuba n'enzikiriza entuufu ekisooka mu kuba n'enzikiriza entuufu okubanga tolina kirala kyonna ky'osinza wadde ky'osa okukiririzaamu nti kikukuuma oba okukuyamba Allah yeka subhanahu wa ta'ala ntegerekise onfunye Allah agamba mu suratul An'am ayo jajjinoonye agamba nti noonya aya alladhina amanu abakkiriza walam yalbisu imanahum bidhulumin kinana mmeka kinana mbili suratul An'am suratul An'am ay kinana mbili walam yalbisu imanahum bidhulumin ne batagatta bukkiriza bwabwe na bulyazaamaanyi basahaba ne babuuza nti obulyazaamaanyi bwotegeeza bulyazaamaanyi kinamu kati obulyazaamaanyi obutegeezebwa ye shiriki amnu balina eddembe balina security oluvannyuma lw'okufa tebalina buzibu mu ntaana oluvannyuma lw'okuzuukira tebalina buzibu wahum muhtadun era be balungamu tosobola kufuna nkomerero nnungi owangaalidde mu masabo nakwesibayirizi kizibu tosobola ku bulungamu ng'ovuma ng'amateeka ga tonnaba kutuuka ddala lyakwebikkirira bulungi naye n'osaba Allah nti Allah aŋŋondeze tonnaba ekendeeza ngoye osaba Allah akuŋŋondeze okukondeza engoye naye nakujerega nakutyoboola mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ntegerekise salamatul mu'taqad okuba n'enzikiriza ennamu opposite yakyo fasad المعتقد فساد enzikiriza enfu embi kisinzirako abantu okufuna enkomerero embi ane gobakaabira akaabo eryabirwa anawo bennyini bakaaba emiranga anawo bakaaba nga kaaba ola kuziyiza tekugenda kujjira wona ayagalira okwenenya bwolina kweteekateeka nga tekunnaba kukola ki tinnaba kutuuka ntegerekese bulungi songa njogedde ku katono eyo ngimaliriza njagala nfunze songa wansi wa ayini eryokasira lam jumla batwaligande al istiqama ne bagita hamzatul wasli tesomwa wakati mu bigambo mu lulimi lw'Arabu tugamba shar'ihi dini nama n'amateeka ge okubanga kwotambulira nanyinisibwa njagala mbabuuza ekibuuzo ensi eno yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda tukwagala mu nsi ye ye yatonda ayatonda tuyite mu nsinga bw'ayagala yatwala tuyite mu singa bwe twagala
tekisoboka. Olwekyo addunya sijinu lmumini, ensi kkomera lya mukkiriza. Wa jannatu lkafiri, jana yatali musiraamu. Anti omukkiriza abeera mukomeke, kino okirya kino tokirya, ono omuwasa ono tomuwasa, kino okyambala. Wano waliwo abantu wano wasobola okubaawo abantu nga basaala jjuma. Oba toteredde ku ddiini ya Allah, oba jjuma oli mbuzibu, oba mbuzibu, tonnaterera ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Aisha osala subhi ng'oveeka budda n'osala Aisha, ezo essala ze ezinyanguyira, era nze ne Katonda naye andaba. Afuna omukisa, omanye essala eno ey'okumakya esobola okufunisa omukisa. Kale wenkomawo ne mwebaza okubanga ansobozesezza n'enkomawo essala bbiri. Kadaye nga okwisha nasala tarawih zonna naziriwa, zonna naziriwa. Okwo si kuterera ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oba toteredde kufuna sente mu kulimbalimba n'okupangapanga abantu, oba toteredde okubanga oli ofuna sente mu riba, simanye emyoga abaziteekamu ennyongeza, tokkirizibwa zitwala. Ate ffe tunaakola tuti? Sente ziri mu riba, oba ofa ng'oli mwavu kitono kusinga okuwangala ng'ojenera Allah subhanahu wa ta'ala. Isiraamu n'ofuluma ng'omutwe guli bweru. Omukazi omusiraamu n'oyambala olugoye nga lulaga figa yonna, nga olowooza nti yambadde, naye nga kyoyambadde mu mateeka g'obusiraamu obalibwa nti oyambadde. Yambadde shaliya y'ekichina, amabeere gali mu bbina kali eno. Ntegerekese munfunye al-istiqama ala dinillah wa shar'ihi, okutereera ku ddiini ya Allah n'amateeka ge. Sheikh wange Muhammad Ali Uthaymin yagamba kisaanira ku buli muntu okukyekinga omwoyo gwe buli lunaku. Hal huwa mustaqimun, mutuufu ddala ateredde oba si mustaqimun, oba tateredde. Singa muntu temuli batereevu ku ddiini ya Allah, mukyamujemera mugeya. Muli wano muntu kiwono mutudde wano abakyala n'abaami, waliwo atunulina atandika omugeya naye ng'ali mu ddarasa. Oyo tateredde ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omunyo wewe byonna Allah tabyagala. Yonna ayinza n'okubanga n'obusiraamu si musiraamu, akyayina byagira omwami n'abiteeka mu mmere omwami amwagale, yo naye ali mbuzi. Akati obujulizi ku aya ku nsonga eyo njagireetako obujulizi ku obudde bufunda, era ndeeta aya emu yokka eri mu suratul Fussilat aya ya 30. Fussilat aya 30. Kotinga Allah gamba innal ladhina qalu rabbuna Allah, mwenna mugambe qalu mazima bagamba nti la ilaha illa Allah, bakkiriza Allah, thumma istaqamu ne ya Allah bakariga
watuukibwa bagenda bibasiba bikutuka malayika bajja gye bali bavuga nti alla takhaf temutya gye mugenda teriyo buzibu wala temunakuwalira ebisiga kagange wa biljannati allati kuntum tu'adun tuusa omuntu lwawaayo omwoyo gwe nga n'obusanyufu afunye akaseko ku matama ekyakifuna ddi ng'ateredde ku ddiini ya Allah n'amateeka gaani teeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ntegere kirenda kireze ku aya emu yokka nsonga eyokuna salahu dhahir wal batin yensonga eyokuna okulongo okubanga kyoli kungulu kyoli munda waliwo abasiraamu wano mu ddarasa naye nga bebaddayo aye tebabeera abasiraamu waliwo obusamize abali mu bantu naye bafuna obuzibu ate bagenda mu masabu bagenda mu bakubi b'ebitabo manya nti Allah kyajja okukomekererezaako ajja kukyoleka abantu ku nkomerero yo olwakyo manya nti newankubadde nga abantu tebakumanyi ya Allah akumanyi wa asirru aw ijharu bi innahu alimun bidhati as-sudur mukubereka ebifuba byammwe okulongoosa kungulu naki okubanga kyoli kungulu yakiine munda ekyo kyetegereze kyabulabe ensonga eyo muwulirize ki wajtinabiha kirina kubeera wajtinabiha teeka okukasira wano sangula teeka okukasira naam wajtinabiha naali babulidde amazambi amanene gafaananaga naye tugamba nti amazambi amanene buliza nti tegereka ezambi lyonna eririko ekibonerezo ekyamaanyi ku nsi ky'omuntu bwattattibwa amaki gamufumbo namugandi yayenze mu shariya nga talina bujulizi akubwa emboko 8 ana wembasera ziri 4 oba 5 Omaru yakuba mmeka Omaru yakuba 8 Omaru 8 mu kiseera kye liriko emboko 8 oba 40 ata na kikundide na tu sarofa oba nwa akakati wako okafa ngogwe sibe myezi ebire gy'omudiringano asse mu butanwa singa otto omwana mu butanwa ng'omuzaala omutango gwa myezi ebire gy'omudiringano
ate n'abantu balina okuwa kye bayita ddiya ne bagisasulira abafamire y'omwana okukutta. Tera galiko akola omuliro. Bawulama ku basinzira ogamba nti okweyesa engoye limu ku mazambi amanene. Omusajja okwambala olugoye olusuka obukongovu lezambi ddene. Lwaki? Nabyesekako omuliro. Nagati yagamba kitegeeza nti omuntu asobola kubeera nga bamuyingiza omuliro ku zambi ettono. Olwo omumanyi gwe beta n'aliteeta mu mazambi amaki. La yadkhulu aljanna galiko ebibonereza ebiki? Galiko ebibonereza ebinene. Ntagarekise galiko n'ebikolimo bya Allah. Amazambi amanene gabako n'ebikolimo. Sasira bagakoze. Bawisha okulabira kulino mmalirize ngende ku nsonga endala. Allah waman yaqtul mu'minan muta yenna hatta omusiraamu ng'agenderedde fajazaa'uhu jahannam, empeera ye muliro jahannam, walubeerera mu gwo Allah yamusunguwalira alayhi عظيمة ولا عليمة؟ ebyo nabi ayireetedde kubiraga ni zambi kiki dene. Ntegerekise kati amazambi gonna amanene omuli obwenzi kanete naye endala ku lino kugana asatu mugiwulire. Ano gali asatu gali الله وباتنا بكر زاقنت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اليدين ولا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون تبين إذا تبقوا لباتيا أقول يا mu kitundu kitya olw'obunene bwago kyabaga yafal dha yes surah al-Furqan waman yafal dha yalqa athama uqubatahu. Leta bikula Qur'an yao bikulene yange agenda kufuna ekibonerezo kyabyo. Leta obeeruddewo ogirabi Furqan ku nkomerero peji esembayo. Kati mwetegereze. Naam, subhanallah. Omuvunuzi yagamba walladhina معبودا آخر تبينات بسزام الله سبحانه وتعالى والنفس التي حرم الله إلا بما به من قتل القتل وكجك obo mwenzi omufumbo تبين ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة عقوبة ما ارتكب. ekibonerezo kyekyo kye ويأتي مهانا ebona zo begenda okubeera nga ebikubisibwa bimukubisibwa yawma alqiyama wa agenda kubeera mu bibonerezo ebyo
ago nago mazambi kiraga bunene bwaki gamba ko wetwakulira olirize bino nga tumanyi nti obwenzi zambi ddene kubanga abanga n'amayumba abantu benderemu muntu ennyumba akoleremu obwenzi olina abani muganzi we gyamukyaza nga afuna ku musango gwa kino ono kyazza okukolera ewuwe kandi nabbi wagamba nti laana allahu man awa muhdithan Allah yagoba mu kusaasirako yenna ayamba ku mukozi w'ebyambyone kubikola mukolimire nga bulikyo era murumbe kandi gundi ne family no giswazizi naye Imam Ahmad yagamba nga maliriza w'ebitiibwa esimanyiyo zambi oluvannyuma lwa shiriki n'okutta ddene eryenkanankana n'obwenzi nzira muwuliriza abakyala mpuliriza abakyala museka simanyiyo zambi Imam Ahmad yagamba rahimahullah byenkanankana naki na bwenzi omuntu okuyingirira ekikolwa ky'obwenzi kinene naye eriya nti baagala enkomerero ennungi nga sibawoowe babazzayo mu Ramallah obwenzi mwegwako ne badda Ramallah omuvubuka ng'oyagala okuba n'omuwala nga tomwoye nakana munnange empoowa saaga nedda tugira tulindako njagala kise mubi okufuna enkomerero ennungi tinabiha n'okugeewala n'okukola ki okwewo olaba nti osobola okukolerawo obwenzi osobola okukolerawo ekikolwa kikuyamba okufuna enkomerero ennungi era abaatukulembera nga baafuna enkomerero ennungi beewala amaki amazambi ntegerekise waliwo abalowooza kano mukawulirize budde bugenze kyekizibu amazambi tegabakosa daga naza kasitani na tawhidi abalina tawhidi bagenda kuva mu muliro nalina tawhidi amazambi gakola gatya gamukosa kuba gakendeza tawhidi okolambi kabonera akalaga nti wa Allah kitiibwa buli lwanya nti ezambi kabonera akalaga ekitiibwa kya Allah mu mutima gwo kiki kitono lwekyo tirino ddene lino ngago bajemera sobola kuteekulula amazambi kubanga otunulira ekitiibwa kyoyo akola ki eyakugaana ntegerekisa ensonga ey'okutaano ensonga y'omukaaga nga mmaliriza magenda kuyita mmera omufunzi okwenenya kisobola naye wa asiya no kuza noyenda encha no ekyo kiko ani gwosanzaawo tigundi awo yabadde akola kintu gundi
ntegerekise almuba okwenenya kyekiri kirina kubeera waajani kyeyinza okusingako yawotekeka empeereza so otandise butandisi jumla mpya naye tugigatta kweri n'obutakola ki obutakola ki soma Qur'an suratu bikra Qur'an suratu Nisa aya 17 18 nsomere aya 17 an-Nisa nge byenjogera bijja mu Qur'an ne sunna kumi na msanvu 18 mpita Allah inna uliliza aya zino inna subhanallah lillahi alatin cham olw'obutamanya obugenderera wano si butamanya obutamanya nti kino kikyamu butamanya obw'okuba nti omuntu bw'akola ezambi abeera naqisul aqliya amagezi ge gatekitegeezanya amagezi ge maki ne bw'aba alina PhD atwalibwa nti jahilu singa abadde ategeera ekitiibwa kya Allah lama asaahu teyandi mujemedde singa okuddirira eki bwe butamanya obwogerwako kyaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti thumma yatubuuna min qarib nebe sere ekyo fa ulai yatubu Allahu alayhim abo Allah akkiriza okwenenya kwabwe wa kana Allahu aliman hakima Allah lubeerera mumanyi ateeka buli kintu mu kifo kyakyo omukenkufu nebenenya musere okufa atandika okuyiriitira naga nenenyeza Allah takiriza kwenenyako era Nabi sallallahu ya kana tira ayam jetegerese wala يعملون السيئات ولا يعملون السيئات حضر أحدهم الموت okutuusa fole kutuuka kw'omukubo n'agamba nti neenenyezza kaakati abo Allah takiriza kwenenya kwabwe wala yamuutuuna wahum kuffar kuli okwenenya okukkirizibwa ku bantu abafa nga si basiraamu bamala okutuuka mu maaso ga Allah baagala bafuuka abasiraamu beenenye batakkiriza kwenenya kwabwe azaban alima abo twabategekera ebibonerezo ebiruma olwekyo ayagala okuwona buli lwakoleza ayanguyiriza okwenenya era ku zambi n'aliddiŋŋana ntegerekesa bulungi munfunye ensonga nnene nnyo ya mukaaga ey'omusanvu kiril mawuti komerero n'enkomerero yali okuzuukira n'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala sajja omu yabuuza nabbi kammaleyo okuyitiriza okujjukira okufa ki n'enkomerero ku lw'enkomerero ne ligenda okulubaamu
walisti'dad laha n'okulweteekera teekera. Sajja yabuuza nabiranga ati man akyasu nnaas, muntu kyasinga lilmauti dhikra, yabasinga okujjukira okufa. Wa ashadduhum isti'dad, yabasinga n'okweteekera teekera. Ntegerekese bulungi? Nabiranga dhikri hadimi ladhat, muyitirize okujjukira omukaya w'ebiki w'ebiwoomera. Okufa akujjukira ojja kukola ki? Teryakujjukira ng'ali mu ssanyu illa dayyaqahu alayhi, okujjako ng'essanyu limuggwa. Okujja ntawaanya, kuyitiriza okujjukira okufa kikuyamba okulongoosereza okufa okwo. Songa esembayo Hamza wano wansi bekikolwa kiri ita, kikolwa kiri ita ya'tabiru itibaran mu Luwarab, tekuliko kiri okwebulira n'okufa kwabalala. Nafuna omukisa nga mmaliriza, barakallahu fiikum, nembaawo omukufa kwa Sheikh Mzata Bate. Nali si Saudi Arabia, rahimahullah, Allah msaase. Nali ndya nga bamuyingiza ekibuli, natudde mu kidaala. Ani gwe bayingiza ekibuli nga bamusitudde katakyawuuna? Eyali ayogerera wali gwe boogerera. Musajja omu kyeyava agamba, omwogezi yabaga nti okufa kumunafiyiza. Ekyo galanga tofunye kyakuyiga. Timuzaata yali alina endowooza erowooza nti agenda kufiira kwegyo emyaka 58, era muzaata kufa kwa Kaliisa wayitawo omwezi gumu. Okwebulira n'okufa kw'abalala. Seba Burudo mwamulabako, Haji Nassan Tegani bamuyitanga Burudoza. Bamukubira endulu ne bakola batya. Kyeyage naam abalaba yali akulira Bank of Uganda, basi kana Allah subhanahu wa ta'ala. Mugamba Kigundu bamuziika wa awo bayitawo batya nebyo byafaanawo ani yaraba kugulina ni ani yagirabako ng'etinta taliwo. Okwebuulira n'okufa kwaki kwekyo njagala nkisembezeko ekigambo kino nga maliriza, barakallahu fiikum. Abavubuka basatu Abawarabu ntera okuboogerako baali boonoonefu. Omu ne yeebuulira n'okufa kwa munne. Iranga obulamu ku biiki beerabira bye bakozesa mu kulya. Akime mu mimi bakusanyuka eswala bazivaako ne bali mu kulya bulamu, bakola bukyona kye baagala. Munnaabwe n'alwayo, yafuna accident mu kkubo ng'agenda. Omukyava tuuse ku munnaabwe agenda okutuuka nga emmotoka efunye accident, era nga munna ali mu kussa ogusembayo, ali mu biseera ebisembayo gwe baalyanga naye obulamu. Kyava munna agamba nti maatha aqulu lahu, naamugamba ntya? Maatha aqulu lahu, naamugamba naye nga ali mu kutaawa kwa kufa.
munene amugati mani oga namuga ati Allah namugamba nti okufa kunsanze nvaawa. Allah namugamba nti okufa kunsanzeewa. Munna omwazi nyina ne muteeka nengenda nenya sadda mabega kuba yebuulira n'okufa kwaliwa naye gwe n'olwaza maama wo n'afiira mu mikono gyo n'otalowooza naawe ojja kubanga ye ongera okubitereeza we biri obiteekamu ne ssente gendamu weebuuliridde n'okufa kwo yafudde teweebuuliridde omwenda naye n'osigala nga omwoyo gwo muka nakyo kyuseeko ogwo mutawaana munene tegerekisa ebitiibwa ekyomaliriza ebigambo byange nsoma babadde baŋŋambye nti nzijenya nokula ebibuuzo naye nalabye nga kino kikulu nga mukyetaaga buuzo naye anokulabye n'abanyanukutti budde bunaabusigaddewo nsaba mubitwala ebintu ebyo nga bikulu mubisomese n'abasigaddeyo nga ndi kyanako nagenda kusanyuka era munatabitwala nga bikulu alijjukira olunaku lwaleero lwe tubadde wano ebigambo byange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala angase nabyo nanga nnuŋŋamye nabyo nammwe abaluŋŋamye nabyo asaasire abaatukulembera mu kukwata nga baali bakkiriza abasiraamu bamaama baffe bakitaffe bajjajjaffe mikwano gyaffe abalongolese abanguyiriza olugendo lwe baliko abataasa ebibonerezo by'omuntaana n'omuliro enkomerero ennungi atuwa obulamu obulungi atuwa ezzadde eddungi atwanguyirize buli kyonna ekitwanguyiriza okutuuka gyali nga atusiima atuwa n'obulamu obulungi atuwonya ebikemo by'ensi n'enkomerero subhanakallah bihamdika sallallahu wasallam wabaraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tugenda mbibuuza naam inshallah barakallahu fika wanyuma tusaale naam wano ntule ebikulu Sheikh barakallahu fika faida yaffe oguza Sheikh nti imamu akweyesa eswala zaffe eswala z'abagoberezi ziramuwa zitya kubanga batugamba nti ziba abamu bagamba nti nfu ate abala nti tezikiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda waffe abuuzizza ekibuuzo kigamba nti omuntu akweyesa engoye ze nga zisukka obukongovule esswala ye entuufu. Okuddamu ekibuuzo kulimu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka waliwo hadithi egamba ti la yaqbalu llahu salata rajulin musbilin, Allah takkiriza sala ya musajja yenna akweyesa. Eyo hadithi weeri abamanyi abalaba nti nafu balaba nti esswala y'omuntu akweyesa engoye ntuufu. Abamanyi abalaba nti ntuufu balaba nti esswala y'omuntu akweyesa engoye tetuuka. Naye endererwa bwe babeera bagitunuulidde balaba nti butatuuka bwa butafuna mpeera zaayo, si butatuuka bwakuba nti abangibwa okusaala esswala endala. Tegerekese bulungi. Naye balaba titetuukira ddala era tafuna mpeera zaaki zaayo. Ebitundu bimeka? Ntegerekese okuddamu abamanyi abalaba nti hadithi ntuufu ntendera
balaba ke swala tekola ki munziremu tetuuka. Abamanyi abalaba nti hadithi nafu abasooka ke swala eyo tafuna mpeera zaayo obutatuuka enererwamu butakola ki tafuna mpeera zaayo, so si kuba nti akakatibwako okusaala endala kyano tetuuse mu bangi. Ntegerekise nga bwe kiri ku muntu agenda eri omulaguzi n'atakkiriza byamulagudde. Hadithi egamba nti man ata fasa'alahu an shay'in, agenda eri omulaguzi n'amwebuuzaako ku kintu kyonna, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman aw laylan, esswala ze tezikkirizibwa okumala ennaku 40. Obugendererwa takkirizibwa wakufuna mpeera zaazo, so si kuba nti akakatibwako okukola ki okuziddamu tezatuuse zikyamubanjibwa, agibwa obula n'atakola ki n'atafuna mpeera zaazo. Ntegerekise baleefiira ddala tekola ki tetuuka. Gyemitendera emeka? Ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi abasinga obungi, essala y'omuntu akweyesa engoye etuuka naye n'afuna omusango ogw'okukola ki ogw'okweyesa, era tukkirizibwa okusaayira emabega we. Singa gwe muzikiti oguliwo imaamu agusaazaamu akweyesa, naye singa asaaza nga takweyesa yaba akulembezebwa kwakola ki kwakweyesa. Wallahu a'lam. Okuddamu omukyala ali mu nsonga asoma Qur'an ne bw'abanga muyizi. Kibuuzo kirimu ebitundu bisatu. Omukyala omuntu atalina wuzu, omuntu atakola ki, waliwo amasala ga mirundi ebiri ganjawulo abantu bagagatta. Tokkirizibwa kukwata ku Qur'an nga tolina wuzu, ago masala. Tokkirizibwa kukwata ku Qur'an nga tokola ki tolina wuzu, ago masala. So osobola okugisoma ku mwoyo ne bw'oba tolina wuzu. Amasala ag'okubiri, omukyala ali mu nsonga akkirizibwa okusoma Qur'ani ku mwoyo, naye bw'aba agikwatako ayina gikwasaako gloves. Bw'aba agikwatako asobola okusoma Qur'ani ku mwoyo, kubanga omukyala kyamala kiki kiwanvu. Sobola okubeera nga muyizi, sobola okubeera nga yeetaaga omuraja, akkirizibwa okusoma Qur'ani ku mwoyo. Oba n'okuba nti atakimanyi tagirina ku mwoyo, asobola okukwasaako ki gloves n'abeera ng'akola ki ng'asoma, naye nga takutteeko. Wajja takkirizibwa kwankubadde okusoma, kakubeera okusoma ku mwoyo. Musajja alina janaba oba omukyala takkirizibwa kusoma Qur'an, kagibeera okugisoma ku mwoyo. Okuwuliriza kirala, ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi. Olwekyo omukyala asobola okusoma Qur'ani ku mwoyo bw'abeera ali mu nsonga, so okwatako alina kukwatako ng'alina kyakwasaako, so okwatako emikono emyereere. Alina ey'okusimu akkirizibwa gy'okwatako, kubanga ey'okusimu kitwalibwa nti Qur'an. Bigambo ebyegattagatta obuki obwegasigasi n'osobola okubisoma bw'oggyako essimu nga bikola bitya, abekkirizibwa gy'okwatako ne wobeera tolina wuzu, kebeere nga essimu eriko Qur'an. Bwekityo wallahu a'lam. Naam. Okusaayira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tahiyatu esooka kituufu, eriyo abamanyi abalaba tikiri sunna okusaayira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiyatu esooka, nga amadhabu ga Imam Shafi'i ekyo bakiraba, nga Sheikh Ibn Baz ekyakiraba, nga Sheikh Albani bakiraba nti kiri sunna okusaayira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiyatu ekola ki esooka. Manya bala ne balaba nti nedda tekiri sunna kusaayira Nabi sallallahu alaihi wasallam tahiyatu ekola ki esooka okusinzira ku bujulizi, kubanga ekimanyiddwa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayanguyirizanga nnyo tahiyatu ey'omu Makkati
ng'afaanananga omuntu atudde ku buyinja obwokya obubuguma katosobola gamba nti yawanvuyanga n'asukka tahiyaatu n'agattako kukola ki kusala nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekigambo ekisinga okubeera ekituufu kuba nti omuntu akome ku kigambo ekiga nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu era tekiri sunna kuwanvuya tahiyaatu ya mu makkati nga bwe tukiraba mu mizikiti egimu omuntu tahiyaatu y'omu makkati efaanana ng'esembayo wallahu alam. Naam. 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 Singa imaamu amuleka eraaka 3 eraaka 1 nga ye yabadde esooka agisome mu lwatu agisoma mu lwatu eyamuyiseko eyabaddeyo olwatu agisoma mu lwatu. Naam. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Omufuuwa twandimusabidde tutya okudda kulimu ebitundu 3. Ekitundu ekisooka kya mu busiraamu okusaba kyambuki okusabira omufu kya mu busiraamu era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasabira abafu okusabira okutali kuno okulowoozebwa olwaira abantu kwe bakola abantu ng'abasaalira ng'akola ki hatta omuntu nga yakafa mu kuzza amaaso nga bwe tumusabira nabbi ekikola kwa Abu Salama ogwo mulundi gumu. Naam. ne tumusabira eswala ya janaiz swala y'omufu naye erimu okukola ki kusabira omufu era omubaka yagamba hadithi entuufu ma min rajulin muslimin yamuutu teri musajja yenna oba omukyala yenna omusiraamu afa fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan jeneza ye neyimirirako abasajja 40 oba abasajja n'abakyala 40 la yushirikuuna billahi shay'an atebagattako Allah kantu konna illa shafa'ahum Allahu fihi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala okujjako Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okuwolereza kwabwe n'asaasira omuki omufuna amusonyiwa okwokusabira bwe tuma omufu kiri sunna tegereka etusabira omufu nga buli omu amusabira yekka olwa hadithi egamba nti istaghfiru li akhikum musabire muganda wammwe okusonyibwa wasalu lahu tathbita omusabire ere fa innahu al'ana yus'al bakati akola ki aboozibwa bwe tumala okuziika tamaliddeko ettaka imirira siriikirira munyweze Allah musaasire okwekusabira okumanyiddwa omuntu amaze okufa okutandikirwako okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam sobola okuba ng'omuntu buli n'asabirani n'asabira kitaawe ali ku sujud n'asabira omufuuwe nako okkirizibwa buli kifo kubeera nga kyanokulirwamu okusaba tosabiramu byetaago byokka sobola n'okusabiriramu omuki omufuuwo edduwa nyiddwa eza40 ez'ebikutula nsingo ez'ebijjukizo ezo teziriko obujulizi butuufu kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam so nga nabbi sallallahu alaihi wasallam kyekyokulabirako kyaffe mu busiraamu laqad kana ayagamba etya laqad kana rasulillah uswatun hasana ekyokulabirako kyammwe yaani yafiirwa yakola atya yafiirwa abakyala be yafiirwa abaana be yafiirwa abasahaba be isuubira nti tumusinga okutegeera okusaba yatusinga okutegeera okusaba okwo n'okutaaliwo mu kiseera kye tekusobola kubeera kutuufu olwaleero nga kutandikira ku ffe wallahu a'lam.
abuuza nti mukazi wange mbaze naye omwaka mulamba wabula taata we yamumpanga tewali sheekha atuwooye singa mba namuwa amahale kinetagisa okuddamu batuwoowe okudda omukyaka mulamba taata we yamumuwa nga tewaliwo sheekha abawooye okudda kulimu ebitundu bibiri asaanidde okuyitibwa nga tugenda okukola omukolo gw'okuwasa sheekhe kituufu si yagenda okugaba omuwala kuba si ye kitaawe naye kubeerawo kwe aliwo mu mbeera ey'okuluŋŋamya ey'okukola ki ey'okuluŋŋamya gamba empo bweteekeddwa okukola ki okubeera kuno kirungi omuntu okugamba nti nze kasita nze nannyini mwana n'abajulizi mbalina kamwegabire ne bwaba tewaliwo seeka kubanga osobola okukola ki osobola okusobya ebintu n'obikola mu nkola etali ki ekyo seeka yeetaagisaawo oba omuwalimu okuluŋŋamya ensonga eyo nga bweteekeddwa okukola ki bweteekeddwa okutambula byalo ebisiŋŋaana ba imaamu sibawambako bukulu bwabwe ne baba ramu ng'anire benzize nabo kuba tibe bakola emirimu gy'abaki gy'abasiraamu nabakola avudde e Kampala ntegereka n'olwekyo newankubadde nga tekyetagisa kubeera nga waba eri abasaba sente ne zisukka nedda busaba sente nsaamusaamu naye ovunaanyizibwa okubeera mu maka ga maamuumawo ng'agaba omwana era n'obeera ng'oli omu kuba obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo ntegerekisa bulungi kyekisooka ekyo bulina obukwakkulizo obutaanu ngenda kubuyitamu akasooka alwali akakuliza akasooka taata yasooka wala ne bagoberera nga bonna bali ku saidi yaani ya taata kambamenye nakyo kitegeerekeke taata gwalaamidde nti yajja gwe bayita wasiyun wakumeka oyo taata taliiwo mwannyina w'omuwa wabagatta naye taata ne maama wakuna mwannyina wabagatta naye taata wakutaano wabagatta naye taata ne maama wamuka taata naye taata ofuna omwana nga bagatta taata ne maama wa munaana omwana taata omuto nga bagattaani wa mwenda we bagaba omukazi atalina omukulembeze imaamu yakola ki yamugaba tugambe imaamu yabeera mu kifo ekyo oba bwetwale bakulembeze bwe baba bamugaba oyo atalina amukola ki atalina amugaba asiramuse busiramusi oba talina agenda kumugaba eriiwo awo we bamugaba ntegerekisa kuliza akasooka kulizaako okubiri ani akoogera okuba wujudu maadha okuba okwabaki bameka babiri bajulisi babiri siteeka ne balina kubeera kusali ya musajja na mukyala babiri abantu banosobola okufuuka nga noneka basobola kubamanya balanga baatu naye tugambe nti okuba awasizza ono ono afumbiddwa ono okubanga tujjawo shobhayo okuba nti ono ani yaliwo nga amuwasa ntegerekise akakwakulizo ako tekaaliwo nga taata waakugaba naam kuliza la akuliza nedda ndiko obukwakulizo waliwo kibeeta arkan
shurutu nikandala kanzije salamu alaykum wa rahmatullah rida kusatu ridahuma okusimagana kwa okufumbereganwa omukazi musajja gwatayagala no kyala gwatakola ki era bwe kibeera bwe kitofu mu busazi bwamu okusimagana kwa bagenda okufumberegana bakwa kuliza na ta'yinu az-zawjayn Fatuma babiri nga waliwo omuwanvu n'omumpi babide mumpi oteekeddwa okubeera nga omwayyana gw'ogabye omwawula mu baasigadde ba Fatuma bonna ogabye Fatuma omumpi ntegera kuliza al-khuluwu min al-mawani' iza so no bona afumbirwa ono sinzira ku mateeka tebakkirizibwa kufumbiriganwa yafumbirwa kati ate omusajja ayagala kwosa mwana wa mwannyina omwana tafumba na sengaawe tekikkirizibwa mu busiraamu omuwenga mu shariya y'obusiraamu era maama w'omuto gye yafumbirwa tofumbayo togenda n'ofumbirwa naye ku musajja omu oba musajja atya kasita butuufu kati ekirimaza kyalo omusajja yemuta ali mu idda tennaba kuggwako tawoweebwa tuusa idda lwekola ki eyo maanya kiziyiza wakuwa mulala nga naba kutakuba n'abaana baalina kubanga talina ayina n'alyoka awowa omulala owe bukwakulizo n'ebirala efaanana ebyo okuba nti wakiki wa Luganda abeera mwannyoko tugamba nti ofumbo si butuufu tokkirizibwa kumuwoowa ntegerekesa bulungi n'ow'olubuto naamu okuwoowa ow'olubuto nako eyo maanya tokkirizibwa mukyala wawe tokkirizibwa kumuwoowa wallahu a'lam nvuye salaamu alaykum tugenda ekyo kiwa waba nga ebyo byonna byenjogedde bituukiriziddwa waba tewali ayite abategeeze nti yakugabira ntegerekise ekiba kyetagisa okubulako kyensuubira nti kiba kyetagisa okulongoosa wallahu a'lam naam bwaba nagamuwa amahale sikakwakulizo mahale gateekwa okugawa omukyala tegalimba okwakuliza bannika ng'abalala balowooza bwekito mutabani wange naam abuuza nti obusiraamu bulamula butya omwami akuba mukyala we omwami ng'ankuba nnyo ng'ate nkyabanjaliza amahale tumalirizayo bitiibwa salaamu alaykum 11 ndowooza wano mulundi gumu era darasa weekoma naam omukyala omusajja amukuba ate nga n'amahale akyabanja okuddamu ekibuuzo kulimu ebitundu bibiri ekitundu ekisooka Allah kiruhunna bilma'ruf abakyala bwemuba muwangaala nabo muwangaale nabo mu mpangaala ennungi okuwa mpangaala ennungi kitegeeza ebintu bingi kikola kitya kitegeeza ebintu bingi
kitegeeza obutabatulugunya. Era mu shariya singa wattalaka ayidda neggwa kumuzza ng'ogendereramu kumutulugunya tikamukomyewo andabe. Era kulongo sikwonoona olwekyo okuwangala n'omukyalo obulungi kitegeeza obutamutulugunya. Kyekitandikirwako ayokeza empale n'okuba, emmere teyayidde n'okuba, obeera mubi. Omukuba kyajja gyali n'amwebuuza wona n'abasajja babiri abanjogereza baali babiri babasatu baali babiri. N'amugamba nina gundi ne gundi, namugamba gundi ate tasuula fumbirwa. Kitegeeza Nabbi sallallahu yali alaba kyokkuba kitendo kiki kibi. N'olwekyo okuwangaala n'abakyalo obulungi kya mu Busiraamu, era Obusiraamu bukikubiriza era bukya. Hadithi emu gye neerabidde Nabbi yagamba nti kisoboka kitya okubanga omukyalo omala okumukuba n'omwana omugandi jangu tubeere ffenna mu nsonga z'obufumbo. Kisoboka kitya? Ntegereka bulungi munfunye. N'olwekyo eyo ensonga mugitegeere. Ntegerekise. Salaamu alaikum. Wakadhalika okucunya obutaba musajja avunaanyizibwako ovunaanyizibwako mulabirira kuba nti bafuna kye balya obalekera 2,000 okuli ebyokunywera ku kya n'amanda n'emmere bwezogenze n'okomawo ng'abeeka tebalidde ovunaanyizibwako okubanga abeewuwo balabirira ng'obafuna ekyokulya ekibamala okusinziira ku nfunayo nga bwekola ki nga bweri. Ovunaanyizibwa obafunira webasula buvunaanyizibwabwo era gwe si bwakyeyagalire nga alwadde naye omukyala n'awala n'alinda abeewa bwe bamutwala mu ddwaliro b'olinda ovuna n'aba kirina ng'ate gwe wamwase waabwe okuwa bungi n'omukyala kuyingiramu ebyo byonna. Ntegerekisa munfunye kiki ekisookera ddala ekyaza ku kibuuzo ekyo eriya kiwagi abasajja okubakuba abo nabo gye bali. Omuntu mulamu mukka naye eriya bazibu nnyo eri abasajja ng'embeera okusinziirako abasajja okubakola ki. N'olwekyo omukyala abuzza ekibuuzo ekyo weekyekinge tosobola omusajja okuva lwayingidde paka ovuma muvume n'atatabuka ng'omuntu okuvannyuma n'afuuka akola ki n'akukuba. Lwekyo weekyekinge otunuulire enneeyisayo bwefaanana eri omusajja nga bw'oyagala okuyisa obulungi bw'otyo bw'oba weeyisa obulungi eri omusajja omufunemu obuki naawe osobole okuwummula. Ntegerekise wallahu a'lam. Naam. Okuwanika emikono kutya? Okuwanika emikono ng'omuntu agenda rabbana lakal hamdu okusaba edduwa sitegedde oluvannyuma lw'essala okuddamu ekibuuzo nkitegedde
kibuuzo nkitegedde. Nabbi bwe yamalanga okusaala sallallahu alaihi wasallam mpuliriza ng'agamba nti astaghfirullah 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 allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. olwo najjulukuka okuva mu kifo wa bakoze atya basaazizza kyekitandikirwako ekyo kikyabantu balowooza omala okusaala ng'owanika emikono ng'olombedde wadde kirina bujulizi. omala okusaala leeta istighfar astaghfirullah 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 ne duwa ezikola adhkar ezikola zitya ezireetebwa. era kikyamu okubanga nalomberawo edduwa allahumma anta assalam nga bantu bamiinisa. ekirina si kituufu oba oggyeewo sunna n'otekawo bida. ekituufu kuleeta istighfar adhkar ereetebwa omaliriza adhkar oberera baaza alaba nti osobola okuwanika emikono n'okola ki n'osaba ng'omaliriza adhkar obwa so si ruki so si lubeerera kubanga okusaba okusinga kuteekeddwa kubeera munda mu ssala. okusaba okusinga kulina kubeera luddawa munda mu ssala. naye bw'omaliriza essala n'omaliriza adhkar si buli lwerera oba olumu osobola okukola ki kkirizibwa okuwanika emikono n'okola ki. efatwa Sheikh Ibn Baz abalala ate si batyo bagamba nga Sheikh Muhammad Ali Uthaymin balina fatwa endala ku nsonga eyo. wallahu a'lam. Naam. Kikkirizibwa okusomera Qur'ani mulimbo sikirinaako okumanya naye simanyi nti salaamu alaikum kyensuubira kisobola okubamu embe sikirinaako okumanya kugamba nti tekikkirizibwa. ngambye ntya ekikola kitya tekikkirizibwa. sikirinaako okumanya okwo wateera ekikolebwa mulimbo oba kankireetebwe nti waliwo ekimanyiddwa ekiri sunna kulambula entaana kyekisooka. naam kyekiriwo ekiri sunna. salaamu alaikum ogenza okulambula entaana ekimanyiddwa okulambula entaana assalaamu alaikum أهل الديار أوتو من المسلمين والمسلمات وإنا إن شاء الله لاحقون. أبي قالوا بيوغيرا يغفر الله وصنعوا يناموا على صنع ذكرنا ذلك فانا ويز السنة قوية أجنزة أقول أمبلاشي نوكوي بوليلا نابا أبالي موشي أبالي مونتانا kiri sunna. okugendayo ng'ogenza okusabira abafu okubatolera kusala n'okwanaaba abali muki abali mutaana kyekisooka. ekyo kumaliriza okuziika nga tuli ku ntaana ne basoma Qur'an ne baweereza omufu Qur'an nga bagimuweerereza ku ntaana ne bajja bida. ekiri sunna osoma dduwa nga bwe twagamye mu hadithi ya Nabbi agamba nti istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita. musabire muganda wammwe okusonyibwa omusabire okunywera fa innahu ntegereka ekyokubiri ekiri sunna mukitegedde. so okusomerawo Qur'an wala basomera kati embeera gyenyanukuliddeko nti simanyi obujulizi bukigaana bwe mmanyi ti omuntu agenze mulimbo mathala alina banne de akkirizibwa okusoma Qur'an alina gyasoma oba alina Qur'an ye ku mwoyo tegereka ali mulimbo. ekimanyiddwa kusabira bafu oli ku ntaana yagundi oba yagundi naye bw'aba alambula asoma Qur'an simanyi obujulizi bukola butya bukkiriza ate simanyi obujulizi bukola butya bugaana ekyo. naye ekisingako okubeera ekirungi mu kifo ekyo kwebuulirira n'okufa kwabo abali mu ntaana n'okubasabira kubanga
kibasinga okugenda jukiza mwoyo gwo n'okufa bola byabali mu ntaana kubasabira wetaawo besi kubasomera Qur'an bwekityo wallahu a'lam. Naam, tumaliriza yakabudde buweddeyo. abakyala bayonsa bafunye ekikonde omwana asobole okukiramu ekitebe. Abakyala bayonsa bafunye ekikonde mwana asobole okukuta kiramulwa kitya? Okuddamu kuno mukuwulirize. Ebintu ebikozesebwa muwulirize mu nsi muno nga oluvannyuma lw'okugezesebwa byazuulibwa nti bisobola okukola ekyo kye babikozesa. Mathalan, salaamu alaikum, muwulirize ekigambo kino nti omululuuza guwonya ekifuba basooka kukola ki? Kugukozesa. Bamanya nti bw'ogukozesa okutula ekiki? Kifuba. Naye enkutula olina busisinkana n'ekiki? N'ekifuba n'obulwadde gusojja banyuma lw'okugezesa. Naye emponya ne gukwa ntegereka ekyo kimanyiddwa. Ne waba tibirina emigaso gye bisobola okubeera nga babifunamu, naye ng'emigaso egyo bigikolera mu bbanga. Mwetegereza ekigambo kino kigenda okwogera. Ebintu byonna bisobola okubatuusa ku migaso gye baagala, naye nga ebintu ebyo nga tebiko n'ekyo kye bafuna biri haramu okubikozesa. Kyokulabirako ekisooka okusiba tikakola katya? Kawonya amambulugo bakawonya ensingo, kakolera mu bba. Ntegereka tekisobola mu bba na okusiba kuluma noteisibwa kyamuki babikolera mu bba na busobozi obwo. Oba ntegereka ekira omuntu kumulumba akabyo tebikkirizibwa. Ogendererwa kyakola na lubuto tekikkirizibwa kubanga kasobola okubeera akabikola ki? Kabyawo. Naye bwe kiba nga ekigendererwa kyakuba nti ntegerekise ekyo ensonga nga ewonya okukozesa bw'okikola bwekyo oba ntegereka neweba naye n'okikola bw'ofunye ekikonde nti ng'omwana ekikonde kino kireeta amabeere ne geeyongera. Gye gifuna ey'enjawulo okubeera nga ereeta amabeere, ekyo kiba n'ennamula ey'enjawulo. Bwe kiba nga kirina akakwate, ng'emisuwa gino girina akakwate ku ki? Ku mbeera y'amabeere. Omusaayi gulina entambula gye kutambula, mabeere ne gabeera nga gongeramu okujja mu supiidi, kiba n'enjawulo. Tetusobola gamba nti kikkirizibwa, wallahu a'lam. Naam, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.